Mukimanyi nti Baba TV eyo eri mu struggle. Oyo omuvubuka Baba TV oyo mumulaba. Bwe banaaba tebamukubye masasi bagenda mugoba ku mulimu. Kuba alina engeri gy'alabisaamu abanene. Mu eyo vidiyo ngenda gibazannyira. Bakyaza abanene mu studio yaabwe aba Baba TV. Kati ne baleeta akalenzi akato ne kabafuula obuugi. Baba TV nze kummwe kwe siva. TV endala zonna siziraba. Mu nteekateeka zammwe mwateekamu okutambuza struggle okugenda mu maaso. Vidiyo yiyo kanji playing. Wama kalenzi kaffe simbula embalasi. Afande mami Kyagulanyi awukana ne bakandidate aba lwaki yegwe mutagetinze? Abala bagoberera amateeka. Mwami Museveni yagoberera amateeka? No, ani waliwo amusinga kugoberera amateeka? Alina amateeka gamenye mbuliraako mpozi nyinza okuba nga sikimanyi. Kandidate Museveni amenye amateeka akiga. Ayita we mwina we mwamugambye okuyita. Completely. One of the most disciplined candidates. I know muyinza ayinza okwagala kuyita wonna wasobola tekimugana naye agoberera timetable guidance ya electoral commission amateeka ge. Tonaako processions NRM. Processions nkunyonyodde nti zisobola okubeerawo naye kasita okaanya n'abayobozi naddala poliisi. Okay. So mutuule muteese nti tujja twagala kuyita mu makubo bwe mukanye ne poliisi nawe okwerinda ebirala secured the route ogende ku campaign venue also secured and that's all the work kakati mbadde manyi mukola kusinziira ku mateeka imwe kati teeka ki erigamba nti procession sezikirizibwa. Security is a responsibility of the security forces. Vital security kati yo pankubuli zino processions lwakuba kuba campaigns kwezatandika Kyagulanyi ne gurupu ye bamenya baagala kugoberera guidance ya electoral commission guidance ya okwerinda omanyi kibadde kibaawo ate namwe abamawulire mbagumbirira nnyo lwakuba Abannayuganda temubabuulira ekituufu ekiriwo okugulawo nti ki embalala for example maduuka gabbibwa mobile money vendors babbibwa. Apana tugenda kujjawo procession muteeka ki njagala kutegeera teeka ki erigana processions soko olire tugenda kujjawo wonna we still have let me build my point. Teeka ki erigana processions nkugana that if the security forces think that that particular procession ejja kusanyusa nnyo Kisitu. Yes sir, amanya lyosinzidde. Amanya ndi Nkugwa Franka nga bulijjo. Weebale nnyo okuleeta omuntu oyo. Ate nsanyuse nnyo ku bibuuzo by'obuuza kubanga mulimu abantu abaleeta abantu mu studio naye nga tasobola mubuuza bibuuzo bya Simba ekyokwebaza. Era nkuwadde credit senga onafulasinga ku namba yange ejja kusindikirayo n'omutwalo. Omukulu oyo olyose n'omutuleetera. Ekibonerezo ekyokkuba mu magye baakijjayo bo tebabakuba. Naye ffe batukubanga abakuba emmese kyaba amanya boosi we nga bwe wamugambye ye electoral commission ate si boosi we oyo boosi we ye poliisi ne poliisi yabeeganye lwatu negamba abo tebabamanyi. Ekyokubiri oyo addeyo ku koosi nga bw'agamba nti akyali ku koosi aswaziza nnyo amagye tasaana kubeera ng'ayogerera kitongole ekyo aswaziza nnyo amagye ekyali eggulu zikamba yatandika tweyanzizanyo point tugifunye obudde. Baba TV hello nawe okutulaba lwisi ojja kumpa enamba z'amasimu okwo nawe okutulaba sebo nsanyusa okuwuliza webale okuleeta omwogezi w'amagye wuno naye mukama wange jambo ati kyenjagala okubuuza omukulu oyo w'amagye mwami omwogezi wa poliisi jo yavuddeyo n'avumirira ebikolwa byakoleddwa ennaku zebibadde tulaba era n'avumirirwa abasirikale ab'amagye. Lwaki ate ye essaawa zino avaayo ati n'akiwagira ate nga bagamba bakolera wamu. Akokubiri lwaki abava mu kalulu k'ekawempe ne waba beerogerwa nti abeesimbire bannabyabufuzi bagula ababyokwerinda
tebateekawo embeera nga banoonya amawulire. Amakulu bali ku kontrakiti kubanga bazimbye omulenzi NNA esiba waka bati buzimba Kyagulanyi ne Musula Kalulu Maali Museveni. Tweyanziza. Polisi papa simu ago gatereko ku simu abantu bagalabe. Allo Baba TV. Allo, salamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ogamba otya? Kisipi Bemba Bangida sebo. Wanji. Mwami Magezo oyo. Ompulira sebo. Nkuwulira. Yagambye tikyakituuza kumikutu egy'enjawulo nga tumulaba okukuba emigo tikyakituuza naye kutte omwami Magezi basobola okukuba emigo gye bakubye abasajja abo gwe naawe n'obeerawo naawe oli muntu naye jjo wayogedde lwatu Uganda yonna ng'ewulira nti kikyakiki kituuza ate olyoka otulimbalimba banaye njagala obeere paketire woba oyogera njagala obeere okakasa nti bannayuganda bantu ate mukolera mu bantu twagala ggwanga ddere tweyaziza katwe n'abaala omukisa point tugifunye. Baba TV Wanji Wanji sebo nayanza okuweza sebo nawe okulaba twogera nani togerako ne Sirwa David okuva wane moyo anaye kati ensonga yange eri emu abasajja balina ebintu bibatukola bo balowooza nti bannayuganda tebalaba olaba obeera nga toli mu kamera ow'ebyokwerinda n'omusanga gambye abantu abafuna obuzibu basinga obungi kati olaba twayita ku gundi eggulu nga naleera Kyagulanyi bagitutte ku kisaawe emmotoka abasajja ne bagikubakubayo ne bagyasayasa nga teri mu kamera noduleva nyini ne bamukubakuba ne bakuba abantu bangi abasajja tuna bamanyi engeri nti bannayuganda balaba ate bagenda n'okumisa Museveni akalulu kubanga tosobola okuba omwana we nga omukazi olwosa awagira Museveni kati akalulu oba onakakuya otya Museveni neyanziza ate nga bamumala mugamba mbudde mu Uganda ine eddembe tubalaba mukole ebintu bingi ensi ekyuka neyanziza. Baba TV allo tubale kukoleza ggwanga abaana Kisitu nawe okulaba nze Sempala Francis Sebo kansala tusatawone kanso nze kansala abantu bamirembe zoni namwati mwami Magezi mulamusiza nnyo ne mwebaza uno wano wabula musabe ekintu kimu bobe bantu betulinamu essuubi era bannayuganda bonna buli bwosanga omukumadde oba olinamu essuubi nakakati ate era bo n'amagye bwe baba bagateekawo ekigendererwa kyabwe kyakukuma bannayuganda n'ebintu byabwe kakati njagala mubuuzo kibuzo kyange wano twatuukawo tutya okubanga abantu tulina okukuuma ate mwe bakuba mu Luganda tubayita bakuuma ddembe naye ate kati mu Luganda olutuufu olw'ennaku bwe batabangula ddembe ba mwami Magezi gyatukize tugaani bwe mugenda ne mugaa Kyagulanyi tambula bulungi ne mukulembera mu bulungi mutwala ku kifo ne wagenda okukolera olukuŋŋaana twasobola kubaawo buno bonna tusammantu naye kati abantu mutwaze n'abantu mumukuba kati ekisembayo nga tekikuluze mwami Magezi njagala atubuulire abantu kati nga jjo baate bamugamba nga babulokinga abantu okugenda ku ffeni muba mwagala abantu abo bayite mu bbanga babuke nga binyonyi okuwako okutuka ku ffeni abantu batambule batya okutuka ku ffeni nga ate mubaka neyanza kansala webale nnyo webalire ddala. Baba TV Wanji mukama wange obudde tuteese. Baba TV Wanji nkuwulira taata ensonga namusiza nno naawe afande nze ndi Kato Kalazane njala kubuuza ekifaananyi kimanyi kibuuzo kimu kyokka nga mugenda mu firimu wabaawo aduutu negamba nti tewali kufulumya ssasi naye omusirikale omu n'afulumya essasi yotayo mubakama abo tubagamba twakozemu mistake ekibuuzo kyange kale tweyanziza. Baba TV allo Wanji gyebaleko mukama wange kale nawe gyebaleko kale Baba TV allo omukulu oyo mulamusizza twogera nani n'amanya go gy'osinzidde ze bwana Katombeera Busia esebo bwana Kato tukuwulira kansembyeyo ggwe allo hello Wanji sebo
bulungi wasuzeeyo ti amanya ne gy'osinzidde amanya gange zalaze bufaade kusinziira ekinnya oyo mwami Magezi ebintu abyo bakola tukitegeera bulungi aweereza ggwanga baweereza muntu omu tweyanziza kale Mwami Magezi message gundi amasimu gansuseeko kale okay kale tweyanziza nnyo tweyanzeke Mwami Magezi amasimu gansuseeko kindly Kano Magezi know that the UPDF and their intelligence forces are accountable to the people of Uganda. He should know that any average Ugandan deserve the right to know which security operative has offended them. Otherwise, he's just an excited privileged officer who feels only accountable to his masters, not the law. Anyway, bezimu ku message zenfunye wano. Njagala mwami Kisitu webale kuweereza nze Sepala Francis Mayor dako Kyusa Town Council afande ayogere nga munna Uganda si asoose okubeera ow'amagye ate si yasembyeyo. Njagala kimanye bo nga bafande balina training center ate abawagizi tebalina tendekero. Sigaze dakiika 3.